Obuganda bwakeddeko eyiwa ku nguudo nga bwaniriza empologoma ya Buganda eri mu kulambula essaza lya Buluuli. Abantu bano boolengera bakedde dda ku makya bajaganya abakuba embutu bakuba abasobola okunyenya ku galiba enjole nabo banyenyamu nga bwe beetegekera omutanda asubirwa okutuuka wano mu budde bwonna. Wano we tuliri essaza ly'e Bulemeezi era nga tuli mu kitundu kye bayita Kasana e Luweero. We tulindidde omutanda tusimbule naye tusobole okulaba nga tweyongerayo mu ssaza ly'e Buluuli gy'asubira okugenda okulambula. Ndaganya okukola byonna newayo okubeera nga nsanyukira wamu ne bannange bonna ab'ekirita byemu. Okwebaza ab'e Buluuli okukkiriza Kabaka okuggulawo emipiira egy'amasaza bo baali bamugaana emabega ne bwe baba bamukkiriza n'akomawo essaza ne liddingana n'Obuganda Kabaka awangaale Ssaabasajja Kabaka. Ossaawa mukaaga ogw'emisana Ssaabasajja atuuse ng'ayingiridde mu ssaza ly'e Bulemeezi wakati mu nnamungi w'omuntu abadde amulindiridde era waatandikidde okubabuuzaako. Bw'atuuse ku nsalo ya Buluuli ne Bulemeezi, Katikkiro we wabadde amulindiridde Charles Peter Mayiga era n'amuyingiza butereevu mu ssaza ly'e Buluuli. Ku kyalo Kalango wateekeddwa embuga ey'okujjanjaba abantu era Katikkiro waasinzidde n'akubiriza abantu okubeera obumu basobole okutumbula ebyenkulaakulana mu ssaza lino. Naye bwe tubeera abalamu naye nga tetwegasse nga tetutambulidde wamu era ensi tetusobola kugyeyagaliramu kubanga tuyinza okumala ebiseera mu kuneneŋŋana ne tuva ku nsonga enkulu ezandituzimbye ng'essaza. Omulamwa gw'okulambula essaza lino gusinze kwesigamizibwa nnyo ku nsonga y'okujjanjaba abantu mu ndwadde ez'enjawulo ezibadde ziruma abantu. Emikolo emikulu egy'okulambula gikomekerezeddwa ku ggombolola y'e Wabinyonyi wakati mu nkuba empitirivu ebadde etonnya. Mu kwogera kwe eri Obuganda, Ssaabasajja Abaganda abakuutidde bw'ati. Era tusanyusa okulaba era n'okuwulira nti ebintu bitambula bulungi ennaku zino Buluuli. Abo bonna abakola okulaba nti bayamba abantu baffe mu bizibu ebingi bye balina. Ssaabasajja era asuubira olunaku olw'enkya okwongera okulambula essaza lino era nga waakuggulawo n'empaka z'emipiira gy'amasaza. Dean Lubo wa Sava, NTV mu ssaza ly'e Buluuli.